naye kati nzojje onsuleko emiguno gy'abawala bali n'amayembe bali ate bayoya. I know. Omanya abawala babanga waliwo tolaba Shalom agenda kuba mu kkomera. Omuwala ajja n'asaba ebintu ng'asinga ne Shalom avudde mu kuba aba abadde talya. N'apakinga nako nakugamba aba akyagala. Ate manyi basire kunya abantu balivinga obulamu buli buzibu nnyo. Enjale omanyi waliwo omukazi nga buli womusanga enjale b'emuluma. Bangamba waliwo linga ye eva buli womusanga n'omuga ne bagutolya. Ng'alinga alina amayembe mu lubuto. Nga ye buli womusanga enjale b'emuluma. Nga n'omusanga ko nga kusa. Batange. So nga nawe olinda kweje kigambo olunaku lwaliga nti era ndi okay. Banange tuko kwawukana tukifunyeeko. Mwaka mulamba myezi emeka nga eva kulya buli womusanga enjala b'emuluma. Ngoyagala Katonda amukuwemu ko lwali buli womusanga mugaye nti bakuwe ebyokulya mugaye nti agaba alero nzikuse. Oyinza okwawukana nga tukirabyeko. N'otegeera be babasajja bakozesa n'agamba ono wa mmere. Anti abakazi kati bakazi naku zino bakwa nti bazibu bakyawanya abasajja ate bwe yakyawa omusajja agamba tamalaako. Nawe boogera bagamba awo ye Mustafa waapi teri. Ate abakazi tosobola kumalako. Ate batya bwina abakazi Katonda yabakola nga bo tebalina musajja gwe balemwa. Teri musajja gwe balemwa. Ladies and gentlemen, for the first time, Gomaka Gugwa 2025. Mama, are we looking good? Kirichitya. Manyi sometimes the packs simwesiga. Checho. Checho wow. Checho. Ndi wano ku YouTube channel ya Doreen Nasasira Munange. Omuntu waffe Shalom gatalaba kugenda muchi je yagenda mukomera yankwasa Mustafa nangamba bannange Doreen mfunira Mustafa mumpereyo ku katu enkera pyote batwala. Mustafa oli otya? Ndi fine. Tokusasa okulaba munnange face to face wano bujja kulabira eyo. Neli okay. Ate anyway before approaching me omuntu asokoloza nti ndi muzibu. Bannange Mustafa buli omanyi oli mukambwe era bwe mayaga kola ku mukazi wo buli omu yeebuuza okwana otya nze era bwe nyagala okumanya Mustafa oli mukambwe. Omuntu ogenda mukwano mukulu otya wala bukambwe atogamba bw'onjagala nze wote yagala bireke. Muna ate nzi muntu omu. By the way before approaching me ndiwanja bw'oba ndabira line curtains wangu oli wala. Na inegosanga personally banja babiri. We are two different people. Kasi behind the curtains ali atya. Ndi mukambwe nnyo. Era labiko obukambwe kati kitegeza ye gwe abeere waka gwagala omukazi akufukamirire abirenga mukambwe abaana bakutye okomonga bali wansi w'ebitanda bekwese. Doreen ndi friendly nnyo. Waka. Era to be honest ndoza mukyala wange ndoza omu ku bakazi abasinga okuba abasanyufu mu Africa. Batyambu lwaki basanyufu? Is a pressure hanko. Gendedi. Mbakati mboli oli praise like oli watch talo nnyo like someone has to. Yes, so omuntu abeereka nange. Cause ngomanyi I know how to adjust. Nti butono nnyo bennemerako. Bintu mbireka ne bitambula ebiseera ebisinga. Ate njala nnyo okuwa omuntu emirembe. Njala nnyo okuwa omuntu emirembe. Saa nnyo omuntu n'abeera nange ne yejjusa. Okutegeera. Ate what I do. Siwangala nnyo na muntu gwe songerako. Kati katugambe twedatinga ne tumala ng'omwaka bw'olaba nga sikwongerako. Okita. Naye bangu badde okyanjagala. Mustafa. No, anti olaba. Doreen mu bulamu bwo. Mu mikwano ntegeera. Ne mu relationship nti buli muntu goberanga naye mu bulamu. Make sure you leave a statement. Oleme kwemalamu nnyo ky'ogamba. Tinzo obulamu bwange bwe njagala. But when
When I break up, I don't make up. When you break up, there's no making up. No, ntiwashi. When bands kolagana n'omuntu. Yes. Setting a standards. Kati ate mbachment funa tuli bantu bakulu. Kutegeera. Yes, don't remember kolagana Mustafa. Ngena kola kyonna ekimu. Okay. Kati wobulichinga ebintu ebyo kitegeezebwa because ogenderedde. Lwaki bulijjo badde obituukiriza. Okay. Nkutegeera. Yes. Nti lwaki bulijjo badde obituukiriza. Kati what forces you? Okuva ku kye tulina okukola. So kitegeeza zino bulijjo badde opretendinga ojeyo true colors zo. Kati bw'ozijjayo nga sizitegedde nga ndaba tetukwatagana waki tukita bw'ogamba. Yes, nti nze njala nnyo okubeera n'abantu abatono ab'amakulu singa abangi saala nnyo mikwano. Oli mutuufu ekyo kyo nange nakitegeera. Saala nnyo mikwano nti ebintu ebiseera ebisinga buli kyo njala mukwano gwange ankolere olwana nnyo nkyekolere. Olwana nnyo okyekolere. Yes, anti omuntu akuwa ekintu okolera ekintu ate nti aba ayagala bamulabe ate umuntu n'abakikola n'agamba nti naalaba ntya nasigenze ku pate ya ddoli. Nasigenze ku pate. Mu mutima wallahi bali takiina. Waliwo ne bano n'akikuwa ng'ayagala kamera kifaananyi bategere nti nawadde mu sitaafa. Yes, those people naddala abantu mara basinga ennaku zino bagabira mu kamera. Kituufu sibitegeera. Simanyi lwaki nti Christmas eno sizoni Mustafa yagaddemu waayo akasawo k'omuceere wakisikamu wamu. Yes, manyi wali obaddeko ne mukwano gwe nga gwe takuwa naye nga togwa omuwa ng'ate ye abalala abawa. Manyi what causes that? Nti gwe ne wanaakuwa abantu bajja kutegeera nti yakuwadde. Ayagala kuwa oli anamanyisa abantu nti banaakolere kozi oba ne mukwano gwe tagenda gwe kuwera mu kamera ate abadde kimukolera. Gamba n'owooluganda. Kati walaba waaba gwatamanyi agenda muwera mu kamera bamutende. Wekibeera. Yes, kati kugwe mukwano gwa muli okumpi. Gwategeera n'ogamba. Emikwano gye tulina si gyegyo gy'olina. Ate oli omuntu gwebeera naye mu kamera ennyo kwakulaba naye ennyo si aba mukwano gwe. Munnange ate singa abantu bakimanyi naye munnange abantu tebakitegeera. Olina looza best friend nokuba oli si best friend wange just because njogera nkola naye. Ate oli mukwano gwe teyegomba nakuba na kifaananyi kyo. Tayagala bane ku ekyo nze namukwano gwange bamuyita best friend wange bamuyita Lilian tayagala kifaananyi video ne bwe mugamba nti nnoka leero birthday yo kankuteeka nga doing tonteekayo ku birthday yo tonteekayo ku page zo nogamba bannange yakufuna wonna wayagalira. Osobola n'okuyanga omukono gwa talina kifaananyi kyo ki latest. Ate oyo naye nedda bannange kiri latest. Kati wakoma ddi okukuba ekifaananyi ne muzaddewo? Wabula twakoma ku Christmas eri no in fact ku birthday yes myezi ate because yali birthday ate kiri mu simu. Yes, nje tekiita tamanyi neddoini w'amaanyi tamanyi n'ekifaananyi kyo tabitegeera si byaliko. Kati sobola nti omuntu bakolagana nawe mu kamera banjawulo nnyo n'abantu nakolagana mu real life. Kati wetuuka ku Shalom kati abantu balowooza Shalom mukwano gwo nnyo kati engeri gy'obeera naye mu kamera kumpi buli wiiki kati omutwalira mu kitiiki. We deal in camera then even off camera. Off camera. Yes. Kati nze obulamu bwange newenyumba ne Shalom waliwo bisinga kwogera. Oli mutu ekyo kirungi waliwo abatabikola nti waliwo tutakolera mu kamera. Kituufu nemubyogerera eno. Yes, kati Shalom ne bw'aba nnyinyiziza waliwo we situuka. Kituufu ekyo kirungi. Let me reserve this. Kituufu kirungi. Nti simuli bwe sijja kwogera nga nti ebyo kambeke nti muwamula ati village ninga nti kamuleke sigaze mukali ka respect. Yes, kwasho ne kina. Kati wamulina mukwano gwo kiki olina omugamba kiki otalina mugamba kubanga luwa ate abasukka naye ategera nti tuba mukwano ayagala kujewuwo sawa yonna zayagadde bwajewuwo beba nabayingira simanyi bawaliyo bafunyeeko nayingira bingize mu ffumbiro katugambe nakebera bemulidde neyejjulira waliwo abagira ne mu kisenge like walina kubeerawo boundary waliwo abakisussa abantu bakuye mu family zanjawulo backgrounds ezo
Ebyo omuntu nga kitagana kugamba togenda mu kisenge kya muntu. Yes. Sina gendayo. Yes, nti at least wano omuntu akoma wali. Ndi atakimanyi. Wali batakimanyi. Ekyo bakisomesa kyalina muntu ekyo bakiyigo kyali. Bakiyigo kyali muto. Naye tebawulira. Anta tuwe buzibu abantu. Nayingira nayagala ajje mu kisenge kino gamba balala. Anga tunga ati gwena okumanyisa abantu. Anoze muntu kubulirawo. Omugama toyina kuyingirayo. Oba nagenda nejulira emmere n'omugamba nedda toyina kikola. Boyina omugamba. Anti bazadde baba bamulemwa. Mbo bamulemwa abazadde. Yes. Ajaze mu society wamutusindikidde mu society. Ashumbwe ffe. Naffe tujja kubanya kubalala. Abantu balina okuyiga omuntu wako w'omukoma. True. Wetubawaako mubulamu waffe ate akisussa n'atama. Nzidde ne waliwo n'abantu bempitako nga mbaŋŋenderedde. Mustafa ng'omumanyi. Yes. N'omuyitako newefuula ng'atamulabye. Yes. Manyi lwaki kikola nti nanti omuntu waba akumanyi kati wayinza okumusanga nga atudde n'abantu nga bataano n'akuyita doni n'ojja n'omubuuza kati bw'ovaawo ate ayagala okulaga bano bantu nti ate yakumanyi nnyo okusinga bano abakulaba ku ssimu nali akole asala omugambo so beewala. Yes. Nze mbayitako nga mumanyi nti ng'omutunuulire bw'ovaawo aba ayagala alage bano nti ate yakumanyi nnyo okusinga bano nalyoka atema omugambo. Kati ne bano n'abajja mu kiseera kye badde bakutwaliramu ne batandika nabo ne batandika n'okwogerako nga bali ne bakwogera nako nga balinga bakumanyi. Olwono byabagambye so nze mbayitako banyinya abantu bempitako nga kigenderedde ng'ŋŋenderedde newakwita erinnya ogamba obeera ng'atamula ensaala kumpita kati bwe ngusanga ng'otambula wali nga nze ndaba tondabye nenkwita Mustafa kikunyiiza. Yes. Entondo naawe beno omuntu waba akwagale lwaki abamaze okulaba okuyita omanyi nti bwemu abadde ali ku bibye nolweni nkusanze otudde tonsuubira. What forces you to call me? Because nkulabye so I'm happy to see. Ondaba mukwano ne kulinnya. Nsanyuse ndudde okulaba, you know. So nkubira. Okay. Kala awe. So isekeza kati bwezia nyakuyita ogenda kusirika. Omukwano gulinnya nga akulabyeko beewalanga nnyo. Tubadde mu program ye. Coincidentally musinkanya abantu. Ate asanyuse nnyo asanyuse nnyo akwagala nnyo. Nkubirako ko. Onzise. Ebe tobikkiriza. Bayina bwoli mutuvo kimanyi mutuyina abantu mu simu muno. Naye nga weebuunya mwogera ddi. Naye ng'ennamba ye eri muno. Yate ne mwesanga mukubona. N'ompulesi mutu agenda kuyamba ssente. Kati gwe ongamba nti onjagala nnyo. Lwaki onjagala londabye? Nkubirako ko. Tonto badde onjagala oba so bonsanga out ndeka bw'oba oyagala mpuubirako ndeka. Anti omuntu asobola okusanga nga ne gw'olina etayagala amanyi nti oli omumanyi. Bayirawo gye bali abantu be bati kituufu. Kati otudde omuntu gw'oli naye neyiba wooli mutemu ebyo kyamanyi nno mukwemanya mwemanyi. Olaba emboozi y'abaliwo ogitta olunaku olulamba w'olunoona. Kituufu. Ogendako n'olunaku laba. Abantu abajja ne balemerawo. Abantu baleke. Let people be. Ate nze nkubira oŋŋambe nti nkulabyeko nno mumpiseeko wano. Niita ompita nga sina nawe program. Olemerako nnyo. Oli ku bibyo kati bw'oba omumanyi nkubiraako twogere. Lwaki onjagalako olondabye nga ate tewankubiddeko. Tewankubiddeko. Ndi ku yange olw'obusale tusisinkanye awantu ate ondaga nti tuli mu puroguramu olwino wali osanzeeko omuntu nawa n'omusanga mu moteri n'agamba asasulira naye nga buli omu azze lirye gye bali era mune kati juzi waliwo ku intaneti siba wano omusajja munaye yabuuza nga gabongambye kale yeegombye omukazi amulabye najja namugamba abanange olabika bulungi namusaba ennamba kati omusajja nenkeera
nawuliza omuwala essimu amini message nagamba nze ewojo Mustafa yakola byejjorera omukazi n'amuvuma n'amugamba todangamu kunkubira ssimu mbu lwaki mbu abasajja ngammwe onsanga otya out yadde n'okunsasulira biru y'emmere ate munanga bakazi ne bagamba abasajja bwe batyo abasajja bakopi nga kati Mustafa kati bonsanga wano katugambe onsanze wano watosobola kunsasulira ku mmere oba ogamba sinza kulesi nga sinze kutegedde mu programu zo kutegedde omanyi otya nange siina musi naye bwe bagenda kunsasulira ate kusasuliriza by the way yes bwenzija nze slogan doing kanjiri kansetolinga ebbi zinganze batongandisi ganze woli nkusanzewo nabusanze mwazeewo oti kibi abantu basinga babikola ebintu n'agwa ku muntu talina naye programu nti abantu batambula balina programu sente abantu babalambale by the way mutuufu ngenda kukola kino nekino zijja kuntambuza nno kino kati abantu bagenda n'okukwata amasimu g'abantu ngati agenda kusumbuwa abantu baagala nnyo okuyigira programu z'abantu osanga omuntu yeerese ku biiki yakubiddeko omwesibyeko niye amangu ako kakulabako programu zisuuka Mustafa ngwirayo ku kyenyanja Mustafa mpayo ku bbiya naye ng'omusanzeewo ng'obadde olina biiru yo omusanzeewo ate katugambe kati onkwanye nenzija n'omuwala omulala muzitaafa okola otya biiru ogisikwana kati abasajja bakyayomba lwaki tujja nnyo n'abawala abala olevo y'abakazi sibakwana okwana kubalawa ekyawerekerwa abantu okwana baluwa abo sibakwana be bakyawerekera abo sibakwana okwana bakulu nkwana muntu amanyi kyajjako nzibakira mbuzayo kati emyaka 5 tandike kwana omuntu nga jjana talina mu mpale ya munda Mustafa ozise wedda naye naawe nedda nati omuntu njagala nnyo omuntu ng'amanyi kyazzeeko naye aba kyawerekerwa kati omukubira n'omugamba by the way leero ojja naye kiyinza okuggwa olwaleero ajja katalina nampale munda togambe katalina nampale munda anti kati loni kati omukazi baba agenda omumiitinga omusajja kati ye yennyini ajja programu agimanyi emuleese nze mba ngenze out mba manyi tugeze kulya buli it depends waliwo bagenda okulya obuli nayise omuntu nga bagenda mulya naye okay kati tegeza abawala abamu bano abasirusiru bootayagala kukwana abawerekera oba ajjeewo n'agamba mubadde nze kulaba bulabi abo nabo tokyakwana n'omuntu kubanga ndoyinza enkwana omukazi wagamba nti kati leero kuba oba ova ewaka programu ngikuwa tugenda tugenda out tuyinza osulayo okay kati tuteeka mutu tudde nekubira ese negamba isipate time osobola n'okujja n'omuntu yenna wakayo awo newojja n'emikono mukwano gwo okay budget oba ogiina okay naye kati nze ojje onsuleko emiguno gy'abawala balina amayembe bali ate bayoya I know omanya abawala babanga waliwo tolaba Shalom agenda kuba mukomera omuwala ajja n'asaba ebintu ng'asinga ne Shalom avudde mu kuba oba abadde talya n'apakinga nako nakugamba akyagala ate manyi basire kwina abantu balivinga obulamu buli buzibu nnyo enjala omanyi waliwo omukazi nga ye buli womusanga enjala eba emuluma baŋŋamba waliwo olinga ye eva buli womusanga n'omuga ne baggotolya ng'alinga alina amayembe mu lubuto nga ye buli womusanga enjala eba emuluma nga tomusangako nga kusa batange nga naawe olindako ekyo kigambo olunaku lwaliga nti leero ndyokke tuuka okwawukana tukifunyeeko mwaka mulamba myezi emeka nga ye eva kulya buli womusanga enjala eba emuluma ng'oyagala Katonda amukuwemuko lwali buli omusanga mugaye nti bakuwe ebyokulya mugaye nti leero nzikuse oyinza okwawukana naye nga tukirabyeko n'otegeera beba abasajja bakozesa n'agamba ono wa mmere anti abakazi kati bakazi ennaku zino bakuba nti bazibu bakyawa nnyo abasajja ate buli yakyawa omusajja agamba tamalaako
Unawe boogera bagamba awo ye Mustafa wapi teri. Ate abakazi tosobola kumalako. Ate batya? Lwino abakazi Katonda yabakola nga bo tebalina musajja gwe balemwa. Teri musajja gwe balemwa. Suuliyangayo nduulu ku loogi. Ate nga nyina loogi gye mmanyi ng'omukazi alekamu abasajja ab'enjawulo. Nga muntu omu bw'ati naye n'ayita abasajja ab'enjawulo. Kati gwe weebuuze onaaba babamupimyeko. So ekitegeeza abeekaabi abamu baba balimba. Abamu bayaaye. Abasinga. Abasinga. Bwe weewuunyi nti omuntu asobola ozaala omwana ne bagamba nti kale oli omwana ebisa biba bituuse. Kati ate n'omwana era okwegatta aba mu ssanyu. Kati enjawulo tewali ndowooza. Naye bannange asobola okutwala omuntu yenna aliwo. Mustafa. Nakitegeeza nti eri nayo. Yes. Nti asobola okuguma. Kati nze nakolerako okukuba ebiva mu loogi. Kati okuba ku gate wali nga loogi ziri wano kati nga luka distance otuuka ku main ngaawo. Naye ng'abasajja bakwana abakazi awo. Anti omukazi ava mu ruumu ng'alinga ava mu ofiisi ng'alinga gwe batasuzeeko. Ng'endigida gy'adigida. Ng'ennyinya gy'anyenya akabina. Ng'oyinza okulowooza awo nyo nga batalina kye yakoze. Kati nga between wano n'okutuuka ali ku kkubo nga bakwanibwa abasajja awo. Abakazi bazira nnyo. Ate nga buli amukwanye kumpi kiggwa. Anti abakazi kizibu kye kyonna ng'okutte mukwate. Kasa omukwata. Kimuntu okyalinga psychological naye bino nga yekkiririza yekka. Talina buzibu. Talina buzibu. Ye asobola okuhandoolinga yenna abazze. Naye yobola nti rape eyo bagisibira nnyo. Kyokka nga tebatugamba munaffe akwamba abasajja tetubawuliriza munaye munaffe tubakwata. Weebali naye ko tekubakwata. Oba omusajja aba ayagadde kuba nga nze manyi kibeera mu bwongo bwe. Ndowooza simanyi nti omuntu asobola okulwana n'omuntu n'asigala ng'akyayagala okumwegattako. Ekitegeeza w'otuukira okwewaayo omala n'okikkiriza nga ggwe. Yes, nti abamu batuuka eyo ne bagaana kukkaanya. Kati omusajja yekka asobola okwagala omusajja ng'alina by'asuubira n'atabifuna. Ate nti ekirungi kyoba abasajja gwolina kuba na ssente. Anti kyangu nnyo omukazi okukwagala ng'oli mukulu. Mustafa nedda mukwano si buli mukazi. Anti kati doni katikola bwoti. Tekazootekaawo ssente. Yakuwuliriza ky'oŋŋamba. Abakazi ssente bazibawa. Bate bazikola batya? Balabako ndabi. Bw'oba oyagala okuwangaala n'essente zo. Tolina kuba mukazi ssente. Ani Mustafa ate bwe zinaggwaawo. Mukodo ate. No. Omukazi doni asobola okukwagala ng'olina ssente ng'oli mukodo. Nate ekizibu okwagala ng'oli mwavu. Lwaki mba nkwagala ng'olina ssente ng'oli mukodo? Anti oba n'essuubi. Suubi nti lumu ajja kumpa. Yes. Kati kyangu nnyo omukazi okwagala omusajja ng'alina ssente nga mukodo. Nate ekizibu nnyo okwagala omwavu. Kati nkutegedde. Ekitegedde? Awo ninga kutegeera kati. Nti omwavu tayagalika. Era yiba naye tayagalika banna. Oguma naye okoowa. Kaakati ate waakiri omukazi ayagalamu omugagga omukodo. Essuubi libaawo. Oba nze mukutte obubi oba nkyuse kino kitegere kati yakuteeka awo kweyo. Asente bazijjaako ddweni ate bwe zikuggwako ogenda ku sente abakazi alabako ndabe. Naye ekizibu kubanga tolinaawo kwolimbira. Wewali obuki? Obuzibu. Ate osobola okuba n'omukazi nga talina muyadde oba oyagala nga naye alina ku ssente ng'akola. No, kisinziira. Waliwo bw'aba ng'akubeera naye ebbanga. Banabo kabako bagazi nabo batakweze yamanyi. Kasomayo ku busente obutono. Ka transport zo zimuwa. Ezo tezirina buzibu. No, omukazi okumwa tekirina buzibu. Naye teweemalaamu nnyo. Kubanga omukazi omu obanga wa ku muzikiti togenda kuddayo zino. Kati omukazi n'ow'omu miliyoni leero enkala n'omugamba akuweyo 10 aba talirina.
naye ate bagamba lwaki mugamba nti no ffe tubalangira nnyo abakazi betukati musafa kantugabe ontaddemu sente zo katumuwasabayo ku mitwalo 10 n'enkuwa bomugamba tubalangira era si ffenna abakazi balangira ne bagwira akasate making sure okamuddiza era si ffenna anti abaala bayi abakazi Katonda yabakola nga ye mutima gwe onyuma nti abakazi bamanyi nti tebalina kuwa basajja tulina kuweebwa kyovola bwamuwa akijjukira nnyo kijjukira nnyo nenga Mustafa namuwa sente zange nti bo bamanyi tebalina kuwa basajja obola bwamuwa ateeka ne mu notebook agamba essaawa gyalina yange alaba talina abakazi tebafulumya ssente tebalina litaani waliwo abateeka mu ssente mu basajja ate ateeka mu muto ateeka mu muto omuto ng'amanyi okeewo ng'amwegwira omanyi omukazi ekimugagaza omusajja omuvubuka omuto kyobola mukazi omukyala okukwagala bw'abanga oyagala omukazi nga mukulu oba olina otambulako naye lwaki kubanga akuteeka mu ssente ze anti alage bano nti nozo gwe mulaba ng'omukadde nafunye evvubuka gwendi naye era bwalabagala nnyo mbuno okukwata mu ngalo anti alaga alina abamuvuma obukadde era gy'akolera kati ayagala kulagako mulaba ng'omukadde nsitula muvubuka kyobola bw'ayagala omuvubuka shopping ayagala babeere bonna alina baalagako aprovinga nti gwe mulaba nga aweddeko ninayoko temulaba omuvubuka gwendi naye era bw'oyagala omukazi omukadde bw'oyagala omukazi omukadde oyinza okukola emirimu wamma bagambeko abavubuka abo ate naddala ng'obeera wuwe ne bakola obupale ewa omukazi wasulika ewaka wasulika ensolayo anti ensi eba ekulemye olwo ekitegeeza abasajja abasula ewabakazi naye babajoga ensi eba ekulemye anti kankubuliko doni kambe omukazi ng'anaakuwasa yes takola nga bino ebyabasajja nti kakyala akola atya kati omusajja aba anaafumbirwa atandika mpola agenda omukazi okujja kuti nti obudde bunkutte olwo n'alusula oluddako enkuba ng'etonnya tafumbirwa lumu ng'abakazi nti aleete ensawo nti azze ajja mpola mpola teri musajja afumbirwa ajja lumu tyasitula enguguya ajja mpola mpola ngaffe abawala bamu eddanga bwe nali ng'oyaga kwesiba ku muntu ng'olekayo ku sikaati n'olekayo ku brushi omusajja aba anaafumbirwa aba aswala okuleeta engugu olumu kati ajja kolo n'alekayo ku saati akugamba mpayo ku blouse yo nze simanyi kati agira ati asooka n'ajja obudde ne bumuzibako kati omukazi yamugumya namuga naawe sula lwaki otambula ekiro kumbe yakigenderedde n'alusulayo enkeera enkuba n'etonnya kati coincident alinza okumusanga weekend nga tusiibeyo ddala lumu ezo nnaku bbiri anti olugira ng'agamba omusajja ng'agamba omukazi ng'agamba kanguleyo kankuleeteyo wano t-shirt olowezaayo engoye emmeka jukeno gy'oggyemu ogenda girekayo omukazi akuleetedde olwo obufumbo butandise olwo kidaala kirumye nkutegeera olwo ekidaala kikola kirumye kakati naawe jjukira awantu ewasuze toyinza butaddeyo na mugaati na pizza kituufu olwo obuvunanyizibwa obulaba ng'omukazi omusajja asanyusa eno gye yalidde emmere okuleetaleeta ku bintu jjukira gye yalidde emmere yawe alina oba oswala okoleyo ka shopping akatono wakiri ogendamu n'akantu kituufu kaakati bw'ogenda bw'obiteekayo bw'oti kati enkeera omukazi nga kkubira ngagenda onyuma oba ojja nno otweterayo ku sukaali olwo ekidaala kitandise olwo ekidaala kirumidde ddala naawe jjukira omusajja aba afumbirwa asooka n'atyo ofuluma nga abantu bamulaba kituufu nga bategedde asuze yebuzaabuzamu kati yasooka n'atyo okufuluma abantu abajja mulaga kati asooka n'afuluma mpola kivaamu n'anaabira ddala ensonyi nabeera nga
ina rekala kusiba mu pulinga imene ku mulyango bwali asoka natya kali mukazi agenda amugumya mpola mpola akotefaye nawe nzibani ukeza abantu nze nkola bintu binyumira olwaguma omukazi yamugumya atandika anze bandike nkola binyumira omusajja olwo aguma ate abatagenda kuzaala kuba omukazi naye aba mugezi yakugulira emmere atakuzaalira n'omwakigeza atagenda kulabirira abantu babiri abatasobola kuzaala ati n'obeera gwe omusajja gw'omugulira emmere gw'omusuza ate omuzaalire abulaba omuzaalire oba musiru mpozi nga nze ayagala omwana kati ogatte ate ku guno omugugu ate ogatteko n'emperekeze nkutegeera kati abaffe emirimu bebaliwa kuba kati wano nze ateekamu kati affe emirimu yaliwa era yona abeera muno yo yenyini omugugu oguli ewaka anti oba olina okukola ku mirimu ng'omusajja ate tokola wamma kakati byonna bikuleme wamma oli mutuufu olina okwoza ku ngoye awo mpola mpola yes olina obyoza anti kati omukazi takulagira lumu nti yoza engoye atandika nyanikiraako atandika nyanikiraako akati omukazi amanyi abakazi katonda yabakola wekasitaka wefuula amuyamba oba omuleesi kati omukazi asobola okulwala n'omuleeterako ku mazzi nakifula kya buligi anti enkera oba ogenda akubuuza otukoze otya kati ng'alaba togize nkutegedde abo tebayambika era muze neewuunya abasajja temukwatibwa kisa waliwo yagamba omukazi omugamba kale leero kankola ki kale kankuwatireko ku mmere katono oba kankutabuliremu era n'agamba leero obutungulu nga tobusazi nogamba bwe batyo nze muyambika omuyambako ng'ayamba ku munno anti kiba kya lunaku olwo n'atandika buli kanaku n'obusungu nga we buli nga bwakuvuma bwakugamba omwanikirako ku ngoye nkiraga nkunyizaako awo atandise olwamera ate ye katonda n'akusaasira nga yakulogamu bw'ati ekitegeeza ebyo bituufu byetulaba bebagamba muno ku muzigo n'osanga omusajja nga ku makyali mu kwoza bintu bwaba bamulogamu abakazi balogera ddala bannange tobalabako zabanga babaloga nenze sibitegeera nafuna musajja gw'olwanira bwe bange namulwanira mbugenda muloga waliwo embeera weetuuka anti omusigaze kale nga ki embeera etuuka nga batya nga basajja babuze oba nga onaliwuko nga basajja basenga kati nga andabirira tebabula kati okumuloga kiba kituuse anti oba omwagadde kati nga njagala mujje ku bakazi bonna bonna abeere ku nze akituuka gwetanatuuka kankubuuza ekyo nti oli otuuseko ku ntikko mulundi gumu edda mulundi gumu edda kakati ate kakati nene kati mujjukira omusajja oyo basi kati kyegamba nti abasajja oba n'abakazi mukwano bakolayo obuntu obw'enjawulo oli n'alemera omukazi asobola okwenda naye omusajja n'amwesibako n'amukola akantu mwene nakamukola nno taliimu oba osobola okusanga omukazi gaggwe olaba nga ataliimu oba omusajja naye ng'omuntu omu n'amufiirako kituufu ate nga sikitegeera abantu balina that mind afaaki n'omusajja oyo abantu balina ate munanga abantu balina obukodyo mu mukwano era Katonda ono n'amala abikkula akayumba ako nga abantu beegatta ayinza okukola abantu beekola obusolo awo mu kwegatta era bagamba kati nolaba omuntu nga Kasuku wetu ng'atoniye ng'olaba emirimu gy'akola nomala okubamu bwati tooki nga Kasuku afuse mutono mu kiseera abantu bakola ebintu abantu Kasuku baide mulaba ekifaananyi ng'afukamidde yeegayirira abantu bano abagwa n'ebbakuli ng'aliba ate wano emisana bagaana buli omu gamba sisobola bulaga abasajja besinga sisobola nomala ojjako amayumba ago n'obalengera ekiro nga oyinza okwewuunoka aba mutuuninga n'abikola kumba abasikazi balogera ddala abasajja mu staafa balogera ddala ze bannange wamma nolaba oli ng'avudde ne ku famire aludde n'omukazi nayogera okulaba atandise okulabirira omusajja ng'akwana omukazi ng'alina abaana nazza abaana b'omukazi ku ssomero ng'abe tebalinaddayo eryo ddogo eyo wamma nazza abaana b'omukazi gwakwanye ku ssomero
ngabe batudde waka ye bantu olugera ddala abaloze lwina abantu zibadde simanyi abantu olugera ddala anti waliwo omuntu akusukkako ng'ekyamazima okumutereeza okumusobola yalina kulogebwamuko ng'alemye ng'alye omugano naakwata oli nakwata n'osooka omukwata atereremukko bw'oba omukyayi ng'omukoyi n'akulemerako nze waliwo ebintu bye ndowoozaamu awo ne ŋŋamba anti omanyi kyekiva okuloga omuntu abanga omuntu eyologera ku mulimu aba akomye wamma yaba alabanga ogw'omulimu gwasembayo singa gumuvaako ajja kufa so n'aloga n'alemera ku kintu ekyo naye gwe otya ku stage embuli ogaa nti nze kati njala kubeera wano paka okitegeera kito kinange sikitegeera ye bantu beerogera ku mirimu n'agaa nti nze guno siguvaako gye bali naye nga gwerogeddeko gwa mitwalo aga ogaa nti gyobulamu bwayagala kufuna mitwalo aga ebizibu ebikomaawo ye bantu baluganye kituufu ate abantu balogamu nene ebitajja ate munange eddogo likola eryo ery'ekisiru ogamba omusawo nti akuwa eddogo lya ssente terijja tebikola naye lino njagala kusiraanya eddoli ebyo byanguwa wamma bino ebyessente wamma oli mutufu ebyobugagga tebikola ebyokusiraana ebyo babyangu yo babisobola abasawo pasi emmere ya mustafa etuuse yeeyo simanyi sagala ewole kale mu dakiika 5 mute mu dakiika meka David sofa 34 so tukole nga 40 dakiika meka kale nga musa bwezi wala 40 ongambe musajja watagenda sagala emmere ewole badega so by the way nange ndi mutu tewete kan stage mbwe genda nyagala ologo omuntu mbuno bakwe sente ofu obugagga wale bugagga bugawano utandika abantu era balabanya n'abasawo ku masimu je bali no ku social media ngabo obugagga tebabugaba obugagga bakola bukole kwanga naye abayeremerwa anti otunulira atagaba obugagga nga atakusinga okubonaabona stupid enough gwalina miliyoni za 5 ate noziwayo oli butu kati n'otunulira n'ennyumba yennyini oba woogenza oba essawe kuba abasawo abasinga asula ku ofiisi owabeera essawe waasula kale ogenda otunulira agoogenza ononolako obugagga ng'ekyamazima aliwo nnyo ku gwe emirundi nga 10 ate banabo batuloga okimanyi tokirowooza nabo naye nga gambye nti wano essuubi weeriri ono tusobola okugyawo obugagga naye n'otunulira awava obugagga abantu abagenda ku basawe tebakirowoozaako nti gwampa obugagga olina ki nkutegedde nze nga before loni nga tonakuŋŋamba kunkolera kintu kyonna gweosobola okyekolera gwe ŋŋamba okunkolera kintu gwaŋŋamba ntwali Bulaaya olina visa mmeka bayizawe oli mutuufu gwaŋŋamba nti wagala otwala abantu e Bulaaya olina visa mmeka waliwo oli nga tagendanga nayo naye nga ate atwala abantu okufa kituufu nalaga nti kati nze byonna bina mbibala olaba kati ennaku zino waliwo kinalabye waliwo badde bagala okutaga whatever oluganda luntabane nga bagala muyuzayiza yagenda nakola ki bino esente za sako zetutereka kati amanyi omwezi omwaka wegutuuka kati omuze batuuse mu ofiisi abyo kati okutandika nga 2 agwe mawulire agatambula anti nabirabye ekyo kyo buli mwaka okutandika nga 2 ye mawulire agabeerako omuntu yadduse yagenze mu kyalo yagezerezete z'abantu kati ge mawulire kati gokka agaliko nze neewuunya abantu obutategeera nze mpaate omuntu sente anterekere ng'ennyumba ejjudde anti kati kitegeeza buno bagenda kemebwa okulya dolina aba tonnatuuka kuba na ssente kuba oba ozitya oba ozitya kati kubanga gweko ennyini tosobola zimaintaininga ogandika nti dolina anterekere kati oba ono gaggawalo kubanga tosobola kukwama nti zo sente nazitegekedde kino zibeere awo kitegeeza sente tonnatuuka kuba nazo ozitya kutegedde kati isadizo zemboozi ezitambula kati nabirabye nenga babbye yugira kati abantu bagenda tandika okukubira essimu za Christmas kati anti waliwo muganda wagenda okukubira agambe dolini ekyamazima kati emmere ngifunye soda yabulako abo webali agwe masimu agasinga obungi emmere ngifunye soda yabulako waliwo essimu gye nalabye ya anko wange tumaze kumpi kukyanga omwaka gwatandika nga tankubira nalabyeko misikozi 2 nentegeera nenzijukira
Christmas ngamba choka omuntu bo mu kyalo kati amasimu g'emmere njifunye soda yabula ku kati ge gagenda okusinga obungi wano we tuli kati ge galiko emmere njifunye soda yabulako ge galiko njifunye soda yabulako ate bw'ogano muwa n'ayomba n'akugerera n'akunyigira omuntu asaba anyiga nga yakoze asinga ne yakoze naye weebuuza nti wezikubulidde ngolooza lwaki nziina esaawa ezo tebula muntu yenna nga bayira n'okugaba Katonda omutima aguwa wimuntu bayira boli mutuufu bantu bangi balina ssente nga tebagaba era ne munyanya bawala beesiba ku bakazi abasajja bagagaba mu tebagaba ssente omusajja ssente olina gigaba olina kuba nayo anti wekuggwako tebagenda kukwagala nkutegedde otolako obutozi katono ssente olina kuba nayo balina kulabako ndabe awo kale anti ojejjako ngati ssente woona ejejjako ate omulala ki ekigenda omusikiriza nga zonna oziwadde ddooli zikuweddeko sente omusajja sente oba nayo bubeezi awo togita sente erina kuba awo era bw'ojejjako anti bw'olwejjako sente ebirungi bikuyitako kati abakazi abalungi bangi kati nokwata ono omu n'omumalirako ensimbi abakazi bakyajja kituufu abala ogenda balimbalimba naki kati ate abasajja kituufu beerawo nabasente kati katumaliriza ki abasajja kye balina okulekerawo okukola oba abakazi kyekirina okulekerawo okukola guno omwaka oba omwaka ogujja bannange tutuuseemu kize simanyi abantu babeereriyo gwe obwenzi tebusobola kukoma lwekimanya kubeera bayirawo nedda mu bayibuli musafa nakubirako abo abantu b'omu bayibuli nga baali bwenzi anti obwenzi bizinensi abantu batunda kondomu batunda ebyokulya kati gwe banange jo nasanze oyogedde ku kondomu nasanze omusajja omukulu musitafule musajja abadde nga mu myaka 7 kali mugula kondomu kale fayiri abadde yeri mukwekuba naye nati akabozi tebakakoobwa omuntu ate gyakoma okukula n'akabozi gyakoma okwagala mbadde manyi amaanyi bwe gakendeera kati omukazi kubanga mu buvubuka wano mukola bwe muti omukazi atandika okunyumirwa sex at 25 omukazi ddala omusajja n'atandika myaka emeka omusajja kisinziira ku ono gwali naye niye omukazi at 25 lwatandika era abakazi bano bagamba omukazi abatandika okugamba okufiiringa omukazi nti atuuse ku nti at 25 ebino byonna aba anyumya mbunyumya at 25 kamutekazi watandika okufiiringira ddala sex kutegeera kyobulabe era omukazi waweza emyaka 25 abamwe bakakuba munyumirwa abagiseemu ng'amanyi kyakola awo abamwe bakakuba nyumirwa so kitegeeza tumanye nti bwadde tugenda mwaka omupya obwezi tebugenda kukoma obwo bizinesi oyo tebaginyigako obufeere tebujja kukoma tewali kintu kiyinza kukoma olina kwerwanako ebyo bireme kukutuukako gwe nga gwe naye nga byo tebikoze eki tebigenda kukoma nti obubbi tuli mu Christmas season obubbi tebugenda kukoma buli omu ayiiya kati gwe lwana kukuuma bibyo naye kati abavubuka kito bagamba kayini bano abavubuka ne bava ku bashuga mami ne batandika okukola mbaama ati tebakola newankubadde nayo bizinesi naye bali babakole bashuga mami abo balaba nabo balina anti ndoni abantu balaba bashuga mami abo nabo balina bye baagala ate Katonda yakikola nabo balina okuba ne bye bataddewo bano bye balina okwagala buli omu tagenda kuba buli omu tagenda kukola ate buli omu tagenda kutegeera kituufu kati ensalonda bwati ensi bwe yagikola eneweya Eka mulimu abasiru abagezi mulimu tosobola kugamba abantu nti eriyo akola ngera alina shuga mami ng'ayingiza nga tagakwata kuzize oba jasiye nga ayagala just bakazi bakulu ate eriyo yesu eriyo n'abo abali addicted ngayo abakazi bakulu kituufu nabo nabo mbawulira kubanga eriyo omuntu agamba nga bwe yagamba nti kazi sikwagala na mukazi wa kabina ng'ayagala lubawo nga kasuku nga tubalize kasuku ne Shalom bagala nnyo abakazi abatalina bubina naye nze sibasobola obanga asuze n'akaseke sikuliima akuse kweyagala mabina go anti nze omwala tenize sifiira mwala sisobola kufiira mwala kati abakazi ngabo kali ngoye wa Shalom obanga asuza n'akaseke bwati beka tuteka kukolera sibasobola njagala ng'omufiiringa musafa toyanza kati Christmas ogenda ku mukyalo osigala wano okolota sina kyalo ndi wano tera kujja mu Central siva nawe nze Kampala ogenda sigala wano ngende tali banka
ate new year nkusanga wa waka waka oba ogenda kubeera just nga oliawo olinze ebipiira biki new year nja kuba ne saha watu n'abawa ne King Saha King Saha ne King Saha bambi mwagala nnyo yagenda ewe nampa enkoko netuli enkoko yatulabirira nnyo bambi King Saha naye nja munoonyako omwaka ogujja eyanza mu staffa nja kuddamu kunoonyako omwaka ogujja amina kale sebo Pax we are done Pax